kulimba nja kunoonya sokutebaleko mukwano mukwano kiki ekyakuleetedde ng'embeera ekyuka ova mu ntebe eyiyo ebadde ensava nga bwe nakitadde mu baluwa yange eya resignation nabagambye nti ensonga eriemu and that is ensonga yabadde ya career nti nalina ekirooto ekyesimbawo kam 2021 nkikire ku bakyala OC5 mbidinga kwesimbawo ku kukulembera abakyala OC5 nga bwe nkitaddeko which was contrary to our constitution yaffe tekikiriza naye ngempa olukusa to stand down bala bakitwale maaso zengene nekinjagala so ensonga was career not pressure sina pressure of any kind ekigambibwa nti we walabye nga bikulemeredde nga ebyetaagisa bingi bweya nti ne sente tezikyalabika kituufu oba from the word go uma tembanga musente uma is not a project ekola sente zibuze uma nyumba y'abayimbi nyumba y'abayimbi nti buli mwindi agenda gyakoze genda okole byonna byokoze bwetukomawo mu nyumba tutesenga abayimbi kyekigendererwa kyaffe nga uma but it's not a project nti kola sente ate sente zibuze ekyo tekiriyo tukulabye ng'omukyalo omutetenkanya engeri gy'ohandolinzeemu abayimbi gwosuubira abaagala okwesimbawo banakisobolanga ekyo akuba abayimbi balina emputtu abayimbi abaaliwo nga balonda pulezidenti wa uma banzikiririzaamu ne bannonda abatono n'abatanzikirizamu ne bakayana ne batekayo ebigambo byabwe naye bwe tumaliddeko nga banzikiririzaamu nkyebaliza katonda nti kyensaabizeeko nange nkyenyumirizaamu nkiwulira nti atlist famire yaffe enaweetuuze mbadde mbasaba nti omukulembeze addako mumunyumirize like mumukkiririzeemu support him mumwe support you advise instead of okudde ebbali noyogera tasobola mubuulire nti olina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti kati ate nga gwe ki ekyakuleetedde ng'ova mu ntebe eyo kubanga nabadde njagala kugenda kubyankaliya ate nga constitution egamba bw'oba okyetaaga step down era kyenakoze bino ebigambibwa nti ogenda kwesimbawo ku LC5 kituufu ogenda kwesimbawo ku LC5 nga kikira abakyala b'e Kampala ensonga lwaki cause that is politics typical constitution egamba bw'oba joininga politics step down so kyenakoze wabadde mu industry ya music ng'obalidinga bulungi embeera eno abaana babadde mu kwekubirizaganya nga bagamba president tabawa mwaganya kufuna kye baagala abawabuwe omuku omu essente golooza kibadde kikola pulezidenti nze okay embeera gye tulimu simanyani yakitandika naye era nkiddamu era nja kukiddamu abayimbi omuyimbi teri muyimbi nga beega we are not beggars tusaba gavumenti challenge tubadde tusinga okubamu nti tetufunye mukono gwa gavumenti twagala etuwa sente gavumenti twagala etuwa endobo ffe tweyigire that is how we are going to manage but if you make me a beggar sawa binangenda kubanga nga nkokuna ku mulyango kunkase nti okolaba nga abasinga bwe ziggwawo n'asubira okudda gy'abadde asabiriza n'atazifuna be badda mu mawuli ne balooza tukoze cyane endala era balabe nti basabiriza bazifune which is wrong buli muyimbi yenna ali eyo tuyige okukola twekolerere tufune tetusabiriza lwaki ekyo ekintu tewakibakubiriza okubajjamu kino ekintu kyogamba nti bwemba sifunye sirya tebamanyi na saving abayimbi bo kakati challenge esobola okuba nayo nti abayimbi bano bantu abantu benasanga nga bakulu baba nga tebafuna mentorship okuva wansi tebagifuna kati onsuubira ntanze omuntu ababadde mu just for 1 year kubatereeza mu ngeri eyo that is a very big challenge I found naye kakasa kijja kutereera bwe tugenda maaso okwebuulirira okwetereeza kijja kutereera balabi ba ABS obagamayo ki baagala nnyo banalaba ABS baagala nnyo mukama abampeera nsaba mumpagire come 2021 ngenda kwesimbawo wano kasala that is LC5 nakikira abakyala nsaba mumpagire kama abampeera omukisa nga kubetuuka kusaya akabokisi mukigenga sotugome nabikalusotugome obuwanguzi tubweddize amiina abantu bakimanyi nze akikira bannamawulire ku komiti ya Uganda Musicians Association embuza abasinga tebakimanyi njagala okutwalira omukisa okubaniriza bannamawulire bannange n'okujja
tubadde tubasaba buje okuwulira tebibako oba oyinza okwebuuza ne mugamba yinga muliwo batono bannaffe nga bamanyi abayimbi time keeping si kyangu nnyo naye nga bali mu kkubo wetugenda okutegera komiti yonna eri aware of this press conference naye nga esinga ddala obukulu press conference ya president waffe Madam Sophie Chamita president kubanga yakwatibwa 1 month's notice which means oba president awambukira ddala nga Lubwokasi as of now akyali president baida akyali president wishange esingira ddala protecting nga kitiibwa kya muyimbi basaba nnyo ate muleka kutumiza kamera mu bantu abamatalo twogera kukuma mulimu abantu tulina PR actually omuntu ngono gwe nandibadde nsooka okulaba ku kamera zammwe abapresent oba tukoze ki naye kamera bwe muzitumiza mu bantu ate abali different kigenda kutujja ku mulamwa kikonfusige kireeta munendala naye ng'ensonga enkulu ddala ddala engamu gyeriva ku bukulembeze bw'abakuma lwakiroto kyange kirina okwesingawo ku LC5 kiki y'abakyala tugenda kutwala ebibuuzo naye jasa okwogera ku kali kayogedde okwogera ku kali kayogedde nange mbadde njagala basale waliwo abantu right from day one nga tebakkirizanga mukulembezebwamu for whatever reasons kati abantu ngaabo okukwazi intamu tembasuubiramu kirungi kimu kujja kutekaganya enteekateeka za tumande abayimbi sase abayimbi so nebo tuba tukola amawulire abo ogenda okujja ku interview okuluuza ku bya Sophie banda abatwale kyamagezi kyagera kuba kikulu nnyo so nga bannamawulire bannange ebintu biconsidered kulaba nti tuyamba okugenda mu maaso abayimbi twalisaba kati sawa ya bibuuzo ayina ekibuuzo kyonna ani asobola okudduka ssente mukyamazima nga bwe mbagambye emabega nti emambadde sikikola buli kimu nga bwe kibadde mu pipeline kimu nga bwe twakitegeka fudde wano etwalayira ogenda kula kino nakino nakino twasimbaawo kigenda kusigala bakirabika sente ezo esobola kunzikusa kuba nange ndeetanga ssente siddanga nti ngaawo kisizaala naye kyonna bwe sijja akiika akasigaddewo okukulembeza obuliwo ngenda kikukwasa paka kitoke nakirema ekirala twawuliddeko ku bamafiya nti bamafiya be bakulwana waliwo yavuddeyo nagamba nti bamafiya bangi bali muwuma bamafiya abo tusaba batubuulireko osanga bwe manyayo omuntu osobola batuganye ebbala yakuleetedde n'okuba nga ovaayo ensonga yange enkulu kiddamu lwaki ngenda kuva ku kulemezebwa kubanga njagala nnyo okuprotectinga I respect the constitution kuba nalayira okuprotectinga constitution okugamba ekyamazima nti singa tukikwatako akawaayiro ako ne kakyuka tusobola okusigala ku bukulembeze yadde nga ekitundu kinnaakyo saagala tukwata saadagala tukikwata so kati kugamba nti bamafiya tewayanziyeewo mafiya si yanzindise mukoni akangani ani mafiya mala tali kukati era talinakolako kwa mafiya lwaki abayimbi abasinga munamukujamu zidi an escape plan kakati kyogenda kukigamba one bwemulembe kubanga buzi okugenda kugira emabegako tubadde nga bakozesa abayimbi nakati omuyimbi asopota ebintu enzijja
bakola n'oyiga kati omuyimbi agenda nalaba nti nsobola okuyita abantu kitegeeza nensobola okuyitira ne bagamba kyebagamba embeera ati tudda ku reality embeera tetulimu mu Uganda kijagamba nti yeyagala ensonga enkulu ekigaana okweyagala ye copyright wakisi zaffe teziri protected nti omuyimbi yenna akola emabega kawo tubadde tulonga gavumenti kiterewo etukwasaganizeko kigambo kya copyright mbeera nasobola okufuna kati eno gyendi mu nyumba bonna nga sifuna lwaki sifunenga tu abantu abasinga kati nga nze neyogera banekirooto omuntu mu bulamu obalogeka kumala kibuzaako kimala kibuzaako aye personally badde n'ekirooto okukulembera ku bakyala kugamba nti mbadde mwambi kimakinga njiga kino kikolebwa kitalo enewane time frame bwetutuuka 2021 bwekyewa bwetyo nekiza kulala nti n'abayimbi abo obwingi nakyo bakirina babadde bakalala twawuliddeko waliwo abaali baagala okujja ku bukulembeze bayimbi banne King Michael Bigayi ne Fena Masanyalazi bagenda mu trailer balina omuyimbi waabwe gwe baagala okusaako bonga bagamba baita abayimbi ba NRM bonga bagamba abayimbi ba NRM balina okuba n'obukulembeze so mu kiseera ekyo mukifo kyetwalimu baali tebakkiriza maybe mukulembeze baali tebasobola kunzigako kuba nali simukulembeze bwa kituufu ekyo so lwaki yabe maybe bayimbaine kyakwabwe byonna byonna bye bakola nga bwe baali Uganda naye nga tekikwatagana naku abayimbi abamu abagamba nti bakkiriza nga lukiiko era naddala bwe baba bakeetaagira kikabirawo okola nga abamu bagamba nti bo basizewo ne bava mu kakiiko ne badda mu politics kati abamu bayimbi ba NRM abalala ba people power obuzibu obwo tubadde tubufunye nnyo era nja kubiriza bannange abasigadde ku kakiiko mu maaso bwe tuba twagala okutwala ekiwa ky'obuyimbi mu maaso ne constitution ekigamba nti don't involve yourself into politics ensonga lwaki ebigere bigamba nti constitution tenzikiriza kukwasaganya n'ebyaya our biggest challenge mu industry manyine mu industry zina challenge ya sente kati buli omu everyone is fighting for survival wengamba nti tusina agenda kubeera wa NRM sina wengamba nti tusina agenda kubeera wa kati akukubagana okusobola kugira omu abayekubaze mu amaanyi amaanyi kati nebaza n'omukulu kisobola kyakirabirawo nakirambika bulungi ku constitution yagenda tukumyemu kakatono naye kakasa nti tujja kutegeera tujja politics politics okubagana definitely buli omu ali politician everyone on Uganda everyone is a politician lwaki ye lwaki netulakamu bakyatandikira bakyatandikira Christine Julius Yaze ne batandika ojja kubanga nti beba amaanyi gaabwe Julius Tibanisakula bangi bebajja ffenna byebyamukati tulina this family organizations before twalinga mumwali kububude naye nga musendala olaba abayimbi baliwo balina banyumire ebiraga this was one of the kind kati bwe batandikawo ne bakituusa bwe bakitugamba kati kiteebere begali internet kati ze najja after the interim committee kati sirowooza okujjako nga mugamba nti interim committee gye batandika okufuna sente naye nga tesikiriza nti baali bakozesa tutambudde nga tumanyira ekiwa ky'omuliro tetugenda okusigala so